Yegwe yayimba tuli ku bunkenke. Esebo. Yegwe yayimba muzeeyi. Esebo. Lwaki obuzaabuza abantu? Berase. Munsonyiwe ezasoose okujja n'olwa munnange kanneetonde ku lulwe omanyi kati ebisabiri kumpi muluma ali kumpi kuzaala munatusonyiwa era ambyulensi eryawe badde emulinze naye inshallah bamukubye akayiso twebaza dokita nsereko kyokoze. Nange sisobola kuzzaako kati okyali mwana muto okyali kujji. Oyagala olwale bagayita batya bozza ku mwana nga tanneetuuka. Oyagala olwala obwosi tondetera bizibu. Basade banjabo twebaza Mukama olwa taata waffe mukadde waffe muganda waffe ffe honorable fe buli bwe twesanganga nga tulina okwewaamu namusajja mugamba honorable nga muwonde ekitiibwa yambadde suuti nanga honorable nsanyusa okulaba weyazize benga lwakitonvumye nagamba bawonsamu okume ku kimbuti ngapita kimbuti kato badde manyo kyerabidde ekimbuti yamuyitanga kimbuti neŋamba omaama ekimbuti nange penajja erinnya era no bwanyiiga mukola akantu katini nnyo bwe kati buju kimbuti kyawonalebu bange ng'atereererawo. So Kato yayagalanga abaana buli mwana yamwagaliranga mu kiti kye. Kato yayagala omwana ono osegeera era bamugamba oluswaki tojjako eka nozannyamu ne bakondradi gye bali nakula ebimotoka ate onyiize bunyiizi bale basole banyalo eno yembaga yakateesembayo ku nsi tugijaganye tusanyuke olumero lwa kusanyuka fe yatugamba tebamukungubagiranga tukubanga endongo n'okusanyuka n'okuseka tuseke mukulu Ronald Mayinja nsanyusa okukulaba oli otya taata ne Kalifaga Nagawuyo kakina bannange toko obusanyusa okulaba Haji Mulema muvawala we Boston muvawala soko gye katono nnyo abantu bano katono nnyo jaba kulaye bulabi wako tobeera wano tetulina budde gyakubane basanga bajja omukubire muvawala manyi gyakwa nti olwo yabadde awangala n'emmese ono eri mu Amerika omugenzi mmese yono mani muvawala banne mumumanyi bulungi bwe bakadde kati abamumanyi waneeno be bansereko bakadde mukiiri abamumanyi muvawala mama Mariamu Ndagire ne bano abaana abantu abayo temumumanyi ono muvawala jangu abeera mu Amerika muvawala oyo niwamukolomira yogera n'omulimu gwe muvawala gwakola mu Amerika muvawala alina kampani erongoosa muvawala akola emirimu mingi yali awo nampawo yewa ddiira twalinayo ku nnyonyi tugende Boston twalina Yudaman twali ku nnyonyi yemu lwakwati twali mu bizinesi kirasi ng'olimu enkono kino kati kyogere Yudaman ebiseera ebyo wali bubimuuko nga tolina bakufuuka onali tonyiika naye kati otambulira eri mu maaso fe abantu nga mu maaso ng'oli mabega oyo muvawala kolomira basonde bambiro tebisasa wala bagamba nnaku Abamerika tebatuyisa oyo mu Amerika ffe twagenda mu Amerika tutuukeeyo nange kanyumyeko gwe waliweka emboozi zagitandise yiyo nyumyeweka munnange bamwenatuka luzungu onooyogera kale tutuuka mu Amerika tumala okukola sheya tutwala muvawala atuyita atugamba baliwo kaddiru kembawa kadola 13 4 ng'atwalako 10 nga mumanyi nti ddiira enjawulo ye omusiru oyo atuwa omulimu tutuuka gwali Maine oyita mu Boston oyongerako omuntu eri bazungu beereere tuli mu Amerika olwo ffe tumanyi nti omulimu guwedde naye nga tumanyi tugenda kukolera bannayuganda tutuukeyo munnange omusajja atukwasa audiensi y'abazungu bazungu bokka
ne gasooka gatubuguma ng'amusirisa bwe mutyo naffe bwe twasirika naye nga ssente tuziridde nga tuzimaze batugamba mutandike omuzungu yayiddeyo n'agamba ladies and gentlemen from Africa is Africa welcoming Moderator Chico batwanjula ku siteegi ng'amusirisa bwe mutyo era we baasirika kubanga abazungu be babikola mulala muvawala yatuba kuyimisindalo n'akola bwati abasekola so munagamba tetuba wa mirimu engamba munnange katuzibake bwekigaana munawo buwunyize nja kwogera oluzungu kuba olulwe lutono ate talinaamu ositegeera tutuuka mu bazungu batwaliriza ate be twasooka kulowoozaamu ne tugamba bano abazungu bateekwa okuba bamanyi genzo ne tugamba tuwa oluyimba lwa siterosi lwakuba nnyo ne balutuwa tuyingira ku stage nze siterosi tumanyi bajja kuba endula oluyimba balumanyi ngaye musirisa bwe mutyo n'abazungu we baasirika nga ne genzo tebamumanyi awamanyi ne gatuggwamu ne tuga kyokka tubayingiddemu tuli mu maaso awo tutandika okwogera tukuba jeko zaffe namunangola kati tekandeete nabagamba you white people you know in Africa I'm the shortest man bwe mutate baseka nnyo balina kiddako ne mugamba yongerako mupozi wazisaako ki awo ne mugamba is the shortest man in Africa but he has no penetration wajja kusaasira biki batufuwe biki he lost all of his parents so negana nena tebisesa osegeera nga bwe muli bwe mutyo bwe baali osegeera ne kujja bagira ne bagamba ha ne mugamba kaganyire kampujeregemu ne bagamba look at this huge thing very big oh but abusing no that's bad abazungu baawuuna mulabe muli nabo we baali ate ekyatumalamu amaanyi kiri ekintu eki kimu tugamba katubakuba ejjooka esembayo nga yamanjali nnyo nga tumanyi Bobi Wine bamumanyi buli ki buli wamu tukuba jjooka ya Bobi jangu gwe Bobi Wine biki kyandika adi Uganda ya Bobi Wine muleeta we have a political opposition leader in Uganda Bobi Wine he was arrested anaaseka nga bwe muli we baali netugamba katumuna etumaliriza show amaanyi gatuweddemu netugamba tusoke tuberebereko baka stage twekweke tubaddize sente zaabwe waba nazikumbe bo batuwadde omukazi yatukira noono oh you're the comedians from Africa oh you're not funny izalyo mwenna bazosaasira muganda waffe abazze ku lumbe n'olubalumbe Conrad muganda waffe tukwagala nnyo era amazima ga Katonda mu ggulu ngaliwaliwa Conrad bakyali mu meeting nga abantu batandika twekutte ku ne tuvaamu emitwalo ezigoloyamba ku lumbe buli kimu bakikoze tusoba netuwonye nange mbadde bubi nagwe lindako basone bannyabo lindako ono omukulu kasibante basone bannyabo ono buli bwatulaba nga tulina omukisa kulumbe kwennyini tuyaza sente ku lumbe agamutebyanatu muno olina kukwata buna tulina bungi banesekula beera wakati wano kulina okwata buna okwata buna bisebani buna osiba unampaka nokomuwaka mima bwolekerawo ngobadde kama azawutonge ekiwe yawoosiyo banna oosiyo bane basole bajjabo ikwatane kwezo leta leka matula tobate muyayi naye mugumiazagala kulozanyesa aziza taata obwalwedde obuwanyi erisintegeera lwaki onjagala luno olumbe nga lwamikisatu nga tweyazenge era naffe tugenda zitwala tuzireka wano bannanga bakola omutima gwengere mu maaso bwemutyo guno omutima mugukoppe tusaba abalebo abagira nekiyaga abatakikoze ku mufu adde temujja noyogeza ate bitanime ebyaki tweyazanga tweyazenge bannange
ogenda tukubya obubuloka bana abantu Zonjagatte. Zirusele zona abantu nasuwa Bana Conrad. tuleke twetereze. Asikulombero nasuwa Conrad. Lero si Zaffe tata. Zaffe anenda tata zaffe. Zaffe Conrad wamwate. Conrad gutumuwa kibi. Tutwafuna ndatuwe kubana bakatu. Kubana bakatu. Ne abali bubi. Abali bulungi. Abelinda obedde oli eri olabe sente nojja wani. Rebecca Jingo. Rebecca Jingo. Nawe obedde oli bubi. Yange kabonga katafudde. Naye twawulira abantu abayogera ebigambo. Ne tumanya nti Katolugwama yafa musajja mugagga. Bannange tukole ssente. N'emikwano. Okufanga n'emikwano. Owulira sipiiki yonale mu Nsereko. Wano. Osegeera. Kabawe yafe. Bane tutogera kuba ne wano ku lugo kiraba. Owulira abantu aboogera. Era owulira basonde bannyabo abemukibi. Abasonde bannyabo katuyite Honorable Kiyaga MP atubuuzeeko. Olaba Honorable Kiyaga bw'ajja. Bino tukola bikole bannaye. People power. Our power. People power. Our power. Kitalo nnyo ekyokuvibwako omulongo. Ebigambo byatuweddeko era ebigambo tetulina bingi. Nenga nupu tukute milioni 25 ziyambe mu kuziika. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Kyanga kunyopirwako munaffe. Omulongo kato mukama mumuze byebe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nganze Nsereko ne bano labo bannaffe bonna tukotte. Huyo ate weeyisaawo naleko otukango otutiisa otumala n'emitima tukutte milioni 35 ziyabe muki owulira sente weesiri ezireta kawenjadde muleete bamunongezaawo tuula ne bateekawo entebe 3 kati mbadde ntuula kamu nga avaawo ezo zirikaaliko tebagamba nti waliwo abaliwo ezo ziriko nnyinizo najjabu kawenja kitalo nnyo kitalo ddala ekyokuvibwako mulongo tubadde tukola naye mu kaliisoliiso naye nga musajja wa bigambo bingi era mbadde tukola ne mukama wange abe mukiibi embuzi ikwatako naye tuviiriddwako abadde mukwano gwaffe mukama amuwe ekiwumula ekye ng'owulira nti CBS yakoze ki era nga CBS tukutte mu nsawo ne tujjamu milioni 12 ziyambe mu kuziika okyowulira enseke zibaawo nga zijja busisokka ebananga omufu omwafaaluma badde tukola nnyo ekisinga sikola sente ona social capital kola emigwano egirimu nga ffe bamaniraati olaba nange gwembadde naawe ebbanga sikulaganga bantu bange nti oli kyaliwange era nga bweba tomuleetangako wana abeereeyo tukole social capital bw'ofa ofuna bakubeererawo tuwulira omukolo nga tewali tolina mikwano nga bw'abaavu basaba ne bannyabo kitalo nnyo linako guno okulangayo kubadde ndabyekwano eno Roni Kafeero omuyimbi w'okubafu aba ayimba musajja wattu naye ogwabaafu kubalakaaba mukazi mulimu bamanye omufu muleeta Masaka ate Masaka n'ogyeno mulimu basenga abakajanja atandikira eno Roni gwenjogerako yono omusajja yekasiba omusipi ku kansi nga tekuli mukondo omuvangako yulo kyafu basenga ne bamamasaamu avudde Masaka omulamo guli mutundu tugerasiika Masaka etukunja Masaka okimaki bagaji basenga Yo mwana wange mama. Lugamba ziseki. Abibatuka. Omubaka.
basoma omubaka ku kyalo kubaako oli nga bamumanyiye musomi waabwo nga wakajanja abana musajja yakayingira obusiraamu jako n'enkofiira ojagijjako jako enkofiira jako basaba ne bannyabo katulinde mukulu Juma baba n'olugezigezi ajje yasoma obubaka ku kyalo kuno era ajje atusomere obubaka mulina mugumiikiriza ng'akubye akakalu ne bwaba kabenje tekavaayo tewaba mizinda naye nga bamwekakasa yoyo Juma tewaba mizindaalo ataba nangofiira bantu bamulabe Kogolomba naye telinda komutuya n'omutu naye nga tuvudde mu lwali maadiransiza kumanyiddemu ate ogimuwa okimanyi bwaba tolina nkofiira nange nkuyitako ate mbatinagagenda okufaanana Katonda wange baba bali babiri ono tajjako otagijjanga nako bukyanga bannange aba bwatulya n'omuntu otasawula mutu oba mutu ogwo pakoleeta ate onyoka n'omuka obwongo bwesera lubega obwongo bwesera toja gibeerako engikugyeko kati mbuzaayo aluna jangu taliiko sente batondobazi bannaffe bonna njatwala mukisa gunono okubala musaako mukiramusa gisinga nga ngamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu obubaka obw'okusaasira mutundwe SDA Church nannaku ennyingi bagambye ekitalo nnyo ekyokuviirwako omwana waabwe abadde muyimbi mu kanisa era ne bagamba alla ng'obutuzze mangu ne beekwatakwata ng'ekkanisa ne bavaamu olubugo lwadusuka kaaga bisatu ziyambe mu kuziika kaaga bisatu obulala bodaboda siteeki mutundwe bagambye ekisala nnyo omugerwa okuviirwako maama we abadde mukyala mulungi nga babudabuda nga ne sente yasereka bambi awumudde mukama amuwumuzza bekutekutega bodaboda siteeki ne bavaamu ebiri nnya aba akyabikola n'abakuba oluzungu kumbe teyasoma abwekanga emitwalo etaano basaako liiku laki nange singa okumanya lindako tukirize tugaole tukyogere buli makitegeere tabuwa hajati wasalamu alaykum webali kutya yabeerawo bambi sabo tubina ko history mungi tukiriza nti Katonda atwagala tukiriza nti Katonda